musajja mukulu adduse naye mubadde mugenda ku fense ko lunaku olwaleero mukakase kye bayita amaanyi g'abantu. People power is stronger than people in power. Kyenjagala okubategeeza omusajja gwe bayita basajja bivule abeera mu kitundu ekyekasangati gy'awangaalira. Era ebifo ebimu okuva yatandika okubeera nga alumba Obuganda, alumba people power, yatandika okubeera nga abyebalama. Yalina ebifo bye wano ekasangati byabeeranga mu waliwo Afro abamanyi ekasangati ku Afro, waliwo ne Comfort Cottage. Ebifo ebyo bye bifo bya mwami basajja mivule byagendanga n'awangaaliramu bwe yabeeranga mu kitundu ekyakasangati. Naye okuva lwe yatandika okulumba Buganda n'okuva lwe yatandika okulumba people power abadde takyali nnyayo. Era baali bamwesunga ddanga mbaga tikalijja wano ngaze okwota omuliro because ayotera nnyo ku Comfort Cottage. Kalijja wano ngaze okwota omuliro tujja musa akasiiso. Kalijja wano ngaze okuwuuta ekigere tujja kumuzza akasiiso. Munange kiki ekibaddewo ku ssaawa emu n'ekitundu n'obutikitikiana sharing ayita muno Mr. Update Live. Mr. Update Live. Twabagambe no bagita the Updates online page. Amawulire gonna agaba gakagwawo wano wegasookera nga tonnaba kugalaba wantu walala wonna. Kasita olumba people power fenga tukwasa Katonda. Fenga solumba people power nga tukwasa Katonda ebisigadde gwe weesootinga n'abantu. Twabagamba Kyagulanyi God sent. Taina muntu yenna gwaga nti kola kino kola kiri ye yesirikira bwesirikizi naye akasirikiriro ke it means a lot. Kasita sirikirira bwati Kyagulanyi Robert Sentamu ayina abantu mu buli sekita yonna, health sector, military, army, wamu education sector, botuka eno mbajiwakali, botuka mba ghetto yonna ayinayo abantu be. Ya sirika busirisi ensi yone ekujajinga either nesalira omusango oba nekwesonyiwa oba nekutunulira butunulizi. Basajja mivule kiki ekiguddewo olunaku olwaleero. Basajja mivule zibadde ssaawa 10 n'ekitundu ng'atuuse ku kifo kibayita Comfort Cottage Kasangati abakimanyi obulungi. Ekifo ekyo kyekitera okubeerako ebisanyukirwamu, bantu booterawo, bantu bawugirawo, bagendawo okusanyuka. Kati basajja mivule mu biseera ebya lockdown awo yatuulanga n'agenda n'akiringa ne banne nga boogera ku nsonga ez'ebyobufuzi. By then yali akyali ku mulamwa ogwa struggle. Yali akyali ku mulamwa ogwa struggle ngera bw'aba ayogera ebigambo abantu babigula babiwulira. By the moment woviira ku mulamwa gw'abantu nodda ku mulamwa gwa dictator nodda ku mulamwa gwa Bosco ensinga ekuddukako. Kiki ekigudde ku musajja ayitibwa basajja mivule. Sharing live video eno mukyali batono nnyo. Mr. Update njagala kutandika twabagamba information is power. Attack people power on your own risk. Twababulira mazima ne tubagamba amaanyi g'abantu gwe wenna ali eyongoloozo jagga attackinga togenda kumalako fe tugenda kutunulira tekifo kye tugenda kukola naye abantu ena abali ku ground expectinga change abalinda Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu abanunule naffe atunule aba abantu bakambwe nnyo kugwe agezezzaako okubitrayinga amaanyi g'abantu. Mwe mulinde musajja wa mwono zonte ekinamugwako. Mwe mulinde pira fe tunabutunuzi tetula kye tugamba nti bwekiti naye abantu bebebereramu ne bagamba nti enough is enough. Sharing live video eno mukyali batono nnyo Mr. Update njagala kutandika. Sajja mukulu bwatuuse ng'atuula mu kasonda omanyi Comfort Cottage ekifo kigazi nnyo nga ayina akasonda katuddemu wali ng'asooka adda ku masimu bwakuba amasimu. Kati abantu abajja ne batuulaawo jukira lero lwa Sunday wabeerawo abantu wabeerawo bu groups obwenjawulo butudde bano banyumya bano bali wali bano batudde bano bali wali nga bamulengera mu kasonda wali atudde. Abavubuka bamulengera atenga ne mukuyingira ne wankubadde nga emotoka kati yagikyusa because emabega kawe yalina nga akamotoka ke akakadde kakajambiya nga kajiramu kati lera jidde mu motoka najjukira endabirwamu zitambulira wansi babadde bali awo nga guse ayingidde nga atula mu kasonda atandika okubeera ku masimu abeera ku masimu abavubuka babadde no waggulu nga bagamba si oyo abamu nga basooka beewunaganya oba si yeye abalala bagamba nti yeye oba si yeye nti yeye nga basembera
bagenzo okwekanganga ye musajja watu atuddawo enjoka zimubugumye atandika okubebuuzisawo bane mujebale bigenda bitya mwendi nnyo mbadde nabulanga bamugamba si kyekitulese kiki ekikulumbya people power kiki ekikulumbya people power bw'oba olya kasenteko lwaki tolya kasenteko ekikulumbya amaanyi g'abantu kiki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omubanja kiki kye wamuwola nga musajja watu asooka atuulaawo ng'akankanati atandika okunnyonnyola ebigambo tewali kye bamukoze tewali kye bamukola bamugamba tunnyonnyole Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wano wootudde yatwalawo nga area member of parliament Yiwano wotudde yatwalawo nga area member of parliament ekikulumbya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tonnava wano kitunnyonnyole bwana basajja mivule kyeki kitunnyonnyole twagala ansa kati akankanidde mu katebaawo ng'alinga akabwa akato ng'alinga akakoko akakubiddwa enkuba mwena mwabeerako mu kyalo enkoko ng'ekubiddwa enkuba oba enkoko ey'omusesere ekankana bweti akankanyawo nga tebalina kye bamukola bamugamba tunnyonnyole abadde yatumiza kasoda kali ku mmeeza kamutunuulidde bw'ayagala ayiwemu bw'awumuza bw'agamba bannange oba kati mbagambe ntya bw'agamba nti bannange bw'agamba banne mundekemu ngenda bannyonnyola banne temulina kye mutamanya abasajja munne ne bamugamba tunnyonnyole wano constituency gy'olimu omubaka atwalawo bamuyita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yatwala wano wootudde tunnyonnyole kiki ky'omubanja wamuwola tukusasule omuyinako buzibu ki bw'oba walya ssente zo lwaki tolya ssente zo ekimukulumbisa kyekyaki ekikulumbisa Buganda kyekyaki kubanga wagamba ogenda ssanyawo Buganda natandika okwebuzabuza nali sitegeeza ssanyawo Buganda nali yeewozezzaakawo bannanga otyanga kye bayita kooti y'abantu temanyi na kooti ya poliisi kooti y'abantu temanyi na kooti zino kooti zetugendamu eza bulijjo ze batutwalamu Buganda Road kooti y'abantu bamubuuza tunnyonnyole then chairman waawo atwalawo wajjidde namugamba tunnyonnyole ssebo Kyagulanyi omubanjaki bannanga omuntu asobola okufunza mu fiksi nakubuuza kiki ky'obanja amazima ga Katonda muggulu omusajja gwe bayita basajja mivule ebigambo bimubulidde ku matama nga bamubuuza nnyonnyola obanja okola ki gwe tebereza mu kaseera ako bantu ng'ana bakwebunguludde bonna bakubuuza kimu buli omu agamba tunnyonnyole ky'obanja akankanye bw'ati ng'akennyanja akato jjukira agenda asala omutwe enviiri zonna n'azimalako kawalaata ate abadde mu kasana ng'akasana kaakirira akakolweggula akasembayo kati akawalaata ne katandika okubeera nga katemagana bwe kati omanya akawalaata okutemagana nga bwe katuuya n'entuyo bwe zikala nga Mr. Update entuyo ze mutera okunda banga nfaamu zino enzono zisusse nga akawalaata katuuya na bwe kakala bamugamba tunnyonnyole tebamukubako tebamugamba kukola kintu kyonna tebamugamba nti obaki naye bamugamba tunnyonnyole kyekiddiridde musajja amwe atuddeawo akankanye yeegayiridde bannange munsonyiwe bannange nedda nakozesebwa njuba ali bagitwala annyonnyoddeawo alomboze njuba ali bagitwala basajja mubamanyi basajja lulwe bankwata bankubamu emiggo ne bagamba nkyuke yettotoddeko ebigambo ebitabanga nawo bannange otyanga kye bayita kooti y'abantu ate zali simanyi ti omuntu musobola omuteeka mu fix nga temumukonyeeko yadde oluyi temusonzeemu yadde olugalo naye nga mugamba Ssegirinya tunnyonnyole obanjaki kikusasula olunaku olwaleero kyekibaddewo kakati musajja amwe mukankana ennyo afukamiddeawo bannange munsonyiwe bannange nedda bannange alomboze buli kintu kyonna baali bammanja sajja baali bangoba mu nnyumba abasajja bagenda ne bampola abasajja bantiisatiisa abasajja banenedda ne bamugamba Kyagulanyi Robert Ssentamu omulinako buzibu ki nedda bannange ekibadde awo olunaku olwaleero kakati munnaye Mr. Update muno mwedda mwendi omwo nga ndi mu field bankubira bangamba Ssegirinya yanguwa Mr. Update yanguwa omusajja wuuno nga njagala ngende nziruke nkoleze live Mr. Update ziruke nkoleze live mbagambe wuuno teri amukuba teri amusongamu yadde olugalo ne bamugamba tunnyonnyole kiki ekikulumbisa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olowooza bulijjo manyi nti omuntu basobola omuvuuza mu fiksi nga tebamukonyeeko abaana abo batandise okubeera nga bamukoonako bukoonyi bwe bati asattidde awo talidda kyekiddiridde
munaye director wao wekifo ajja yegayirira abantu banange mbegayiridde musajja mu musonyiwe kyemba muyina okukola muri kimu mu mugamba afuruma atambula ave wanagende nedda mugamba nedda okuva wanagende amala kutunnyonnyola kiki ekimulumbisa Robert Kyagulanyi Ssentamu amubanja ki yagenda ekamwocha yeye nyini nasale diro nagamba mvudde mu bibira byembadde mu byonna kati nyingide people power waliwe yamukako gendayo tewali yamukaka gendayo kiki kyabanja kiki omusajja yegayiriddawo director yegayiridde abantu bannange nedda bannange ekigudde ku basajja mivule afunye kye bayita psychological torture gyotalabanga naye kinkoze obubingenza okutuukawo Mr. Podeti nga omusajja abombye bamaze omutaasa manager waawo nga amaze omugamba nti akole ki agende nga bamugambye va wano tambula genda bamututte kirinnya mutikka nkugambe ne soda bamumulesaawo omumiro gwe yaseeso okunywako era gwe gusigaddemu omumiro gwe yasoose okunywako nga bona ogamba nti omuntu bamuwadde soda anyweddeko omumiro gumu ng'era olaba nti mumiro gumu gwanyweddeko ogwo gwakomyeko bannange kye bayita amaanyi g'abantu ogezanko kisaagirako information is power basajja kugambye leero simanyi leero waasuze kyekiguddewo bamaze omutaasaawo bamugambye tambula genda abavubuka bamuli emabbali bamugamba genda va wano genda n'emmotoka abadde agyerabidde mu paakingi bamugambye bugambi nti owaayi wazze n'emmotoka yennyini abadde agyerabidde mu paakingi information is power tozanyiranga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu twabagamba weiti oyina nene oyagala kendeera lumba Kyagulanyi oli muwanvu nnyo oyagala kuyimpawa lumba Kyagulanyi emmotoka badagirese mu paakingi bamuzizza buzza nti waayi wazze weevuga kati embeera gy'abaddemu abadde alowooza yajjidde na ku bodaboda teyajjidde mu mmotoka embeera gy'abaddemu adamanyi yajjidde ku bodaboda namugamba nedda wazze n'emmotoka yiri okuyingira mu mmotoka awo wonna olube genda lwaki otuuka mu mbeera bwetyo ekugobaganya obugobaganya bwasimbudde asose mbu n'agire bw'oba osimbula oteeka mu drive ndowooza ate atadde mu newto n'asimbula ati ng'atalaba tevaawo nkugambye ekigudde ku basajja mivule alifa kirojja olunaku olwaleero teri amukubyeko teri amusonzemu yadde olugalo naye ekimuguddeko abantu bamugamba tunnyonnyole Kyagulanyi omubanja ki osaaganga n'amaanyi g'abantu tosaaganga nakye bayita maanyi g'abantu tolabanga bulijjo ayogeza amaanyi n'emisana yakedde n'alikodinga live awo ng'awanda omuliro ngenda simanya alina byeyogedde awo simanya ngenda kuba amasasi simanya ngenda kuttaani amazima byonna bimuweddeko bamugambye tuddiremu bye wali kodinze olina bye wali kodinze bwana basajja mivule bituddiremu oddemu ebitunnyonnyole kozi wali kodinze eki byonna nga takyasobola kubyogera banange mu nsonyiwe maanyi ga lubuto ge gabagantawaanya banange ekiguddewo olwaleero Mr. Podeti wammwe bagenze okumpita ngende ntuuke nzijje emisinde gyamwandetedde obuzibu ng'omusajja bamaze okubeera nga bamufulumya naye emmotoka abadde agyerabidde mu paakingi twabagamba information is power ekyo twakibagamba tolumbanga amaanyi g'abantu togezangako yadde n'olunaku n'olumu tokemebwanga oli Kyagulanyi God sent talina gwalagira nti koloti Kyagulanyi talina kyagamba nti kino naye ebintu byonna byekola byokka nolwekyo musajja amwe n'abanga afulumiziddwa mu kifo ekyo ne bulijjo yakyebalamu okukijja mukyalinga kifo kyedda nga tannakola nsobiize zino ez'okwagala okugezaako okulumba Kyagulanyi kyalinga kifo kye nga waawumulira era abadde takyajjira ddala nga n'abantu bagamba nti awe twamuwona yagenda babadde bali awo era nga bw'omanyi sitaani ono bwakemaakema gwe wawunye mu kasangati ebifo bingi nnyo abantu gye batuula naye nga sitaani ono bwakemaakema labeera bwazze nga amusika n'amuyingiza mu enjuki ne ziryoka zimutabukira jjukira bwe twatandika akaluuka ekyaddondo nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo ebbengaazi we yatandikira bamwagala bw'otuuka mu kifo ekyo baana zonna bipande byonna awo ekigambo boogera kimu Kyagulanyi kyekigambo kyokka ekyogerwa ng'ojja oyingira kiringa bonoogenda mu firebase ekamukya eri eringa firebase y'ekamukya
Firebase 2 eri wano Kasangati baagala Kyagulanyi nkugambye baagala Kyagulanyi because eye Bengazi political Bengazi we yatandikira struggle yonna eyokulabanga tukwata Kyaddondo. Waliwo wuna abadde wangambe Mr. Update video nze njikutte Selector Nick video amaji nsindikire. Selector Nick video jinsindikire Mr. Update lwakuba n'abaddewo bankoze bubi nnyo. Bwe bamuquestioninze bamubuuza tebanfuniddeyo ka video ne Selector Nick angambye video njina video jinsindikire Selector Nick ku 0774 13 banange kino ekiguddewo olunaku olwaleero gwe tebereza omanyi basajja mivule ye musajja asala omutwe enviri zonna n'azimalako gwe kuba mwaka faananyi oli mukasana bantu bakweshoninga otuya nazikala akawalaata konna jukira akawalaata kasala enjuwa bwe katunula mbweti n'okutangala kaba katangala nga abantu bakweshoninga akawalaata bwe katangala bwe katikalinga endabirwamu omanyi kyoyinza oggwako omanye entuuya eziva mu kawalaata muno olaffe Mr. Update tusala kawalaata naye otuyana naye olinga asaze kawalaata gwe ku mwaka faananyi omuntu asaze akawalaata atuddawo bamubuuza tunyonyole Kyagulanyi omubanja ki ekibaddeawo Mr. Update twabagamba ago ge bayita amaanyi g'abantu mumpeeyo omuntu omu yekka nga yalumba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asurvivinga teriyo mumpogu buli muntu yenna alumba Kyagulanyi Ssentamu fenga tulaza buli muntu yenna alumba Kyagulanyi Ssentamu fenga tulaza tumuwaamu buwibbanga tono nnyo tumuwabu mwibanga tono nnyo ekintu nga kiwedde bw'atyo omusajja wammwe ne bamugamba ntambula genda n'afuluma ekifo ekyo naye kyafunye soda amunyweddeko jasinga bononywako ku soda omumiro gumu ng'oli bwanajja n'anywako omumiro gumu gwe yakomyeko tamanyi soda tamanyi n'emmotoka gambye abadde agyerabidde mu paakingi n'olwekyo muganange Nick mpeereza vidiyo eyo ngambye vidiyo gikutte gimpeereze so yembeera ebaddewo olunaku olwaleero ago ge bayita amaanyi g'abantu Serugo Eric Wuna agambye I also have the video. Serugo Eric mumpe video. Mubadde wao mumpe video. Timu video njagala video. Njiterewa n'abantu. Njitereya abantu. Mr. Update bwe lunguddeko neŋŋamba nti luno sinza butaluwa abantu. Neŋŋamba sinza butaluwa abantu luno. Geego ge bayita amaanyi g'abantu. Togezanga kukutambala nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oli ghetto gladiator omusajja anywezezza boss kamukutte ebitoliro nga joyingira mu nsalo joyingira mu nsalo kati mwe mulinde ekinaagwa ku musajja gwe bayita Malekabirizi mwe mulinde Malekabirizi naye olulwe lujja Malekabirizi naye olulwe lujja ago ge bayita amaanyi g'abantu tewali muntu yenna ajja kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu amaleko ekyo mbabuulira mazima yasajja mivule jasi afunyeyo kakota doza akolunaku olwaleero naye kabadde kabunkenke nnyo tebamukubye tebamukonyeeko ayagadde mbw akwata essimu mbw akubire poliisi akubire balamu naye nga bikyasoboka byonna nga tasobola bwajjawo essimu mugamba ziza essimu wansi essimu ze tebazimugjeeko ayagadde ajjayo essimu bagenda okulaba anyiga bw'ati mbw akubire balamu akubire DPC wekasa naye nga ziza essimu wansi bwana gundi tetwagala kujjako masimu go essimu zizo zizze wansi nedda mbadde nnyina byembala abala wano mbadde nkebera budde oba butuuse naye ngamba z'essimu wansi z'essimu wansi essimu zizze wansi ng'ayagala kunyiga ssimu namuga nedda tokuba ssimu za wansi obanga ayagala kubira balamu obanga ayagala kubira DPC awo gwe nange ekibadde wali okalyadda kaddadda abaganda balinga bagezigezi abaganda bagamba okalyadda kaddadda bwatyo tebamukubya tebamukoze eki awo taliddawo kati awo buli wanaalengerangawo ajja wonikanga mutwe mu bbanga ng'akanyonyi akazimba ennyumba awo taliddawo naye nga baali bamulinda dda era ntera nyogerawo ne bagamba Ssegirinya omusajja nga yabula kiki omusajja nga yabula Ssegirinya kiki embaga omusajja ajja kujja nembagamba omusajja mujja kuba muli awo ngazze musajja mujja kuba muli awo ngazze laba olwaleero bwe zimuleese so yembeera ebaddewo olunaku olwaleero ne ŋŋamba ti ensinga etandise tuwoomera Uganda etandise okumpomera Mr. Update bw'atyo musajja wammwe
kyekimuguddeko mwe mulinde olw'abasajja olwagundi olwakabirizi nono musajja wammwe omupyono ayogera ennyo oyo abo babiri mujja kakasa oli Kyagulanyi nkugambye ayina basupporters country wide buli wamu buli sekita yonna mbasindisi b'ebigaali mbasisi ba chapati abatunda akatogo buli wamu gwe buli wogamba nti ojja kuddukirawo ogenda sanga omuwagizi wa Kyagulanyi naye ekigambo kyagenda okubuuza kiki kyoyagaza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki kye wamuwola tukikusasule kye babuuziza Bivule ng'asobola okyogera obanja ki kiki kyobanja people power bade munsonyiwe maanyi ga lubuto ng'asonga ku lubuto bamu ng'atunnyonnyole badange munsonyiwe ng'ayogera akwata ku lubuto bade maanyi ga lubuto bade munsonyiwe maanyi ga tosaaganga na Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo twakibagamba leero omusajja abyogedde tiruto lwamusumbwa lwamusaza eddiiro bade munsonyiwe tewali bannange tewali afukamiddeawo yeegayiridde ayagadde akwata essimu anyiga nedda tonyiga ssimu nedda essimu tonyiga ng'ayagala anyiga essimu bayagala nyigira balamu gw'onyigira essimu naye ebintu byamutabukako dda so yembeera ebaddewo olunaku olwaleero musajja wammwe ne bamutwala nga kaguddeyo bw'ati kye bayita amaanyi g'abantu network eteredde mumbuli Mr Update oba network eteredde network erabika yagala twekyangirako naye update eyo Mr Update mbadde siyinza butagibawa because ebadde hot nnyo so yembeera ebaddewo ya musajja mukulu basajja Mivule luno baluyita okalya ddakadda luno baluyita era bannaye abali ebweru w'eggwanga nga temuli Uganda musubwa Uganda etandise otuwoomera Uganda etandise otunyumira ate Mr Update nabagamba nti gwenga oyagala kufuna mawulire gonna agakagwawo weekuumire ku the updates online page kwokka koba weekuumira ebisigadde Mr Update byonna ajja kuba abikutuusaako so yembeera ebaddewo olunaku olwaleero ekyo kye bayita amaanyi g'abantu musajja wattu n'abanga bw'atyo avudde mu kifo ekyo nga keewoze lwaki obeera mu mbeera bw'etyo buli woogenda ne basindiikiriza ne bagamba genda wanovaawo genda bannange lyanga akantu akatono naye nga ka mirembe lyanga akantu akatono nga ka mirembe abantu abo bonna ekisinga okunnuma obakiwulira abantu abo n'ekisinga okunnuma essente bonna ze bazifunye ku maanyi ga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna abasaze eddiiro nga bava mu nuupu ne bagenda mu NRM essente bazifuna ku maanyi ga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate gwe mufuniddeko ssente ate bwe mutuufuka eri ne mutandika okubeera nga mumutyobola ebyo ebigenda obbagwako mbabuulira mazima ebigenda obbagwako share this video njagala video eno etuuke ne kwoyo alowooza nti enkyagenda kusala agende atuuke eri atandika okubeera nga agezaako kuyisa mu principal waffe amaaso togenda kumalako ago ge bayita amaanyi g'abantu togenda kumalako gwe mufunirako ssente mwenna abasala eddiira abagenda kubanga bagenda okuyita nga bamaze okulaba nti oli eno n'osala n'ogenda n'omufunirako ssente bonna abafunye bonna kwe bagaggawalidde mwe bavugidde emmotoka mwe bakoledde buli kintu kyonna mwe bajje kino mwe bajje kiri ani yali abamanyi mumbuulire ani yali amanyi fuudu oyo fuudu abaddewo tayimbangako talina yadde oluyimba mu studio mumpayo oluyimba lumu olwa fuudu tayimbangako talina yadde oluyimba era yansesanga buli we yayogeranga fe abayimbi ne mugaagwa omuyimbi olina luyimba ki oyo ani yali amumanyi teri yali amumanyi ow'ente ttaano nga zampumumpu ani yali amumanyi teri yali amumanyi asatu mu bbanga abiri ku nnyama ani yali amumanyi teri yali amumanyi bonna Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezezaako bale twalwa ogwo bayita n'abaasaloni oyo naye yasala eddiiro lwakuba oyo ye bwe yasala teyaddamu kwogera kigambo na kimu eyo yaliira muli mu nkukutu ani yali amumanyi waliwo ono simanyi oyo ow'eggulu oyo yasala eddiiro oyo ow'eggulu gwe bayita ani munjijukizeemu erinnya simaya bozimitiki linnya nnya bwe lityo ani yali amumanyi teri yali amumanyi bagaining power bagijeeno mu people power gye bajja bagaining power ne bagenda ew'omusajja ate we batuuka eri ate batandika okubeera nga bamuyisaamu amaaso kyekisinga okunnuma Mr Update kyekisinga okunnuma ani yali abamanyi abo bonna ow'ente ttaano nga zampumumpu
senali simumanyi mazima ga Katonda muguru nga simumanyi nako food simumanyi nako mpayo oluyimba lumu lwa food yali ne buli wabeera twayimba fabayimbi namugamba oli muyimbi wayimba kibwana food mpayo oluyimba lumu talina yadde oluyimba no nena yagamba muyimbi fabayimbi teri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yamala kumwampulifyinga nabeera mu kintu kino ekya people power ne bamugula ne bamutwala nena atandika okubeera nga afuna kantu ani yali amumanyi waliwo ne yeeyita promoter ani yali amumanyi bwana promoter sijja muogera manya kuba yetwagana okwogera amanya ge twagamba afire mu movie ani yali amumanyi teri senali simumanyi ne Honorable Kyagulanyi bwatandika ekintu kino ekya people power ngenda okulwaluwa omusajja ayogera nange ntandika omuwuliriza kumbe ali ku bargaining power ono agenda bwatyo sijja muogera manya abantu bange Mr. Update speed nene nnyo abo nateri yali abamanyi naye ekinnuma Mr. Update bwe batuuka eri ate ne batandika okulumba principal wange ekyo kye kinnuma Mr. Update kamba buli amazima basajja mivula akoledde ku radio emyaka 2 emyaka 20 teri yali amuguze tewali yali amugende nti jangu tugule emyaka 2 ng'akola ku radio naye bwe yagenda ekamucha n'afuna kadi yaffe ya Nuupu enkeera bamugambirawo jangu tukugule ani bargaining power bwogikoleddewa ku radio myaka 2 teri yamugula naye bwe yajja ekamucha najja mu maaso ga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amukwasa kadi yaffe ya Nuupu sabolo yali ava Dubai kusuubula manyi kadi yaffe ya Nuupu omuntu bw'agifuna abanga ava Dubai bava China oli olufuna kadi yaffe bwabanga talina mutima gwa mwoyo gwa ggwanga abava China abava Dubai abava Hong sebo kati basajja mivule bwe yajje ekamucha ne bamuwa kadi ya Nuupu sebo nga bonoga nti ndoza bwe yadde eka ne bamukulisa nayo kulika ye Hong kulika ye Dubai kulika yo China okusuubula sebo nga yasubudde nakwata kadi yaffe n'agenda ne bagimuweerako sente bwe yamala n'atandika okulumba mukama wange ate gw'ofuniddeko sente ate omulumba otya Mr. Update ekyo kye kinnuma singa bwe bagenda nga bafunye kye balya babeereeyo ne tulaaza ne balaaza ekyo kale naye ate okwagala okukanyuga amayinja ku muntu gw'ofuniddeko sente Mr. Update ekyo kinnuma ne sekuluma yenna kyovola abantu abo sinza basonyiwa sinza kubasonyiwa sisobola Mr. Update sisobola kumanyo okulumba principal waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki atakoledde ensi eno asaakulifaisinze buli kyonna ekikye mu struggle Kyagulanyi Robert Ssentamu bamulemesa okuyimba n'abigumira ne bamulemesa obulamu obulungi n'abigumira tagenda mu kirabu tagenda ku birthday buli wagenda wonna nga bazingako ku radio kwe yali asigadde okgenda anyonyola ensonga olugendako nga bamusalako olugenda ku TV nga bamuzingako omuntu n'avambulamu obwo bwonna obulungi naye nadda mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye amazima gakana mugulu gwe noveeno otandika okumulumba n'ogamba nti Mr. Update ajja kuleka sisobola kukoleka amazima ga Katonda muggulu kyovola ba Update eyo ey'abasajja mivule kubimuguddeko ku gundi wano ku Comfort Cottage mbadde nyina okubibagamba Mr. Update why because y'omu ku bantu abakozesa people power nga bargaining power n'afuna sente ate n'atandika okulumba principal ekyo Mr. Update kinnuma abani yali abamanyi kuga emyaka 2 basajja mivule ng'akola ku radio emyaka 2 ng'akola ku radio kaboozi teri n'omu yamunoonya kumugula teri mubuuze bayite bamulaba bayite bamuwuliriza lwaki tebamugula nga talina amakulu yagakoze azeka munkya omaze okufuna kadi yaffe ogikozesa nga bargaining power ofunye sente ate otandika okubeera nga otuyisaamu amaaso ovuma principal waffe awo Mr. Update sigenda kukkiriza sabaze Hong kuba eyo kamokya katugitwalanga Hong tugitwalanga China tugitwalanga Malaysia abantu banete mwewunjira lwaki tebakyagenda Malaysia abantu Malaysia bavaayo kati Malaysia yadda kamokya Hong yadda kamokya Dubai yadda kamokya China yadda kamokya abantu kati basuubula muntu ajjaawo ng'afuna kifaananyi na principal ng'afuna kadi yaffe ya Nuupu ng'agenda mu NRM ng'anoonya wanu shirt kadi ogina wagifunye ya Nuupu nti nagifunye idea Nuupu ogina nti wanu shirt jukira ye buloka
era nze namutuma na Mr. Chiwato ye Wanushati olwaba yalabye eddenga bana Wanushati olumugamba nyina kadi ya NUP ID tiyagikuwa Honorable nti olina kifaananyi ng'olina ye nti nkirina nga yamaze Wanushati kuba ye wa Chiwato ngakugamba kati nkutwala mbasajja nti twala 5 Chiwato bamuyita Mr. Chiwato oyo batugamba Wanushati yali alina nakusoma bwawule ye bwati asazambu saza bwati makati Wanushati bangamba Wanushati yali alina kusoma bwawule Nero kwa Wanushati ngabo manyi nti omuntu atasobola okubaako olumu lwakukolera y'ekirungi kye yankolera ku Mr. 5K ozinga za mpumumpu ate ekyo kyansanyula waliwo olumu lwogamba ti ate omuntu ono kamwebazeeko olumu lwogamba nti kamwebazeeko 5K ozinga za mpumumpu oye tebamuwa yadde nte tamanyi nante bwefaanana bamuwa za mpumumpu nga bamugamba nti ziizo oyo ye bamunkolerako bulungi nnyo mulowooza le superstar yaddawa le superstar manche yagwako naye bamuwe le superstar ye musajja mugezi kasita bamuwe entenga za mpumumpu ye n'abuuka n'agamba nti owaayi olaba omusajja ente aleese za mpumumpu temwabalabanga bambala bushoti ne Mr. 5K ozinga za mpumumpu ne le superstar nga babeera bonna mulowooza baddawa le superstar oba musajja atu yadda bane yalaba ku le superstar tokuba oba yaddawa ye yalinga omwogezi woono naye nga bansesanga batambula aba batangana dda le superstar oba yaddawa banange alaba ku le superstar tokuba oba yaddawa tumunoonya tumuga le superstar oliwa bane bw'omulabako bane tokuba oba simanje yadda asatu mu bbanga 2 ku nnyama oba naye yaddawa yagamba ngenda kulambula ghetto biki oba yaddawa bane Bosco musajja mu binnyo bannange olumala okulabisa bwati abata kyayagala kuddamu kumanya ne teri muntu ansanga babeeranga babiri ne 5K ozinga za mpumumpu nga babeera aba tebatangana bwe bayigetooke naye ono ye yabuuka mangu naga nti ono waweeredde ez'empumumpu ekijja zigenda kubamba okoze nnyini oyo ye n'akola ki oyo yakibuukamu le superstar nonya era temwewunyanga mulabye ekamu okyangaga abannaye ngonze nali ntomeddwa bali bantomezza oba yaddawa oyo tetumanyi kino ekintu ky'amaanyi g'abantu okumanya ky'amaanyi mwe mulowooza muganda waffe mutyabule mu Uganda taliimu gosaaga n'amaanyi g'abantu mwali mu Uganda naye kati ansanyula mabega kawe yagenda ng'apostinga bulogoyi bwe butambula ne mugamba nti we nkwagala era mutyabule si kyamuyinako buzibu kasita yavambya obufuzi byaffe mutyabule ndi tiimu gwe nkiddamu mutyabule ndi tiimu gwe nagenda okulata kyapostinga bya bufuzi yagenze posti ye yasembyeyo yataddeyo obubalaasi nga butambula obubalaasi nenonya no meaning nembula obubalaasi bwabadde butaano ng'akamu kagoberera kanne waako nenga nti awo nno kale nene yali yeyingiza byobufuzi Mr. Mutyabule kasita yazembu balaasi oba kiraba kasita yazembu balaasi nga bwapostinga nenga nti era sobola kumalako nago twabagamba Kyagulanyi God sent amweripako yagwa Mutyabule kati ndi tiimu gwe era sikyayagala kati akusongamu yadde olugalo ndi tiimu gwe yaterera mu layini gosaaga na busaazi eno intaneti osaaga nayo busaazi yaterera bane mwabali wano mukyamuyinako obuzibu yakita yalaaza naga nti yagala alumba Amerika nga alina kasaale emizinga ne gijja nga girumba gite emizinga ne gijja n'akita Mutyabule naga nti nkitadde mabega kawo nagenza okulaba ataddeyo obubalaasi bwegoba buti obubalaasi nenonya meaning y'obubalaasi nayo nga sigitegeera nenga nti awe mwagala awoka bino ebyobufuzi guno mupiira gwa ndobo atalina kugulu kugumu tasamba guno mupiira gwa ndobo wama ndi tiimu gwe bwana Mutyabule sikyakuyinako tabbu yonna kasita weesonyiwa mukama wange sikulinaako tabbu yonna genda maaso posting obubalaasi tekayo endokwaze mwanyi nga bazigaba tekayo ebyo byetwagala byobobeeramu tekayo endokwaze mwanyi nga bazisimba ebyo byobosaayo obutiko obubaala endokwaze obutiko obubaala tujja kujja tukuwagire tebukyalina tabu yonna Mr. Update live sikyamwinako tabu
yaterera mulayini baluwambuliza kuizi mutya buli muganda ffe bebe kulu embadde saagala temalinya esi kyamuyinako tabu wamma video nagirabye mabega kawo nga ya bubalasi nenga commentinge nenga obalasi bwegoberera bwadde butaanu nembubalawo Mr. Update nenga nti amuganda afawo tetumuyinako buzibu tumuyinako buzibu amma big up bwana mutyabule tetukyakuyinako tabu awe twagala omuntu abuuka amangu twabagamba kino ekintu kyakyagulanyi okyerijjako mpola ekintu kyakyagulanyi okyerijjako mpola eno revolution ono mwana agenda kuzaalibwa omwana nga agenda kuzaalibwa ne boyagala afulume enkeera abatakyayinza mwana nga agenda kufuluma ne boyagala afulume enkeera abatakyayinza etayimu ng'etuuse ey'omwana okuzaalibwa eba etuuse n'olwekyo kintu kino kibayita people power revolution mbabuulira mazima tugenda kulwana olutalo luno mpaka ku muntu asembayo naye ndi happy nti abalabe baffe bonna Katonda alina bwagenda abasasula Katonda alina bwagenda abaanika n'abasasula n'abaanika n'abasasula Brian White mumanyi Brian White omanye embeera gy'alimu onzanoga mu Uganda taliimu era singa airport ebadde enzugule abantu bandigambye nti oba yaddayo eyitale abantu bandigambye nti oba yaddayo eyitale Brian White mu Uganda mwali naye ssebo yagenda eggulu nalyoka akuma omuliro naga nti mumanyi oyo gwajjeno mumutwale nga kaguddeyo gwajjeno mumugobe mumanyi ekyagwa ku Brian White yatandika okwetekako amacupa ewaka ng'agamba ndi mu intensive care ewaka osobola okubeera mu intensive care ewaka ye muntu yekka eyagenze mu Guinness Book of Records muganda waffe Brian White nga yabeera mu intensive care ng'ali waka intensive care eyewaka yasoose ku Brian White naye nga mulowooza ki emanyi g'abantu gegamukwatako nesebo ne yali alesa zalawo ng'alesa amaanyi nga yalowooza asobola okulwanyisa ekintu kino ekya people power ne kimulema paka ye yagwa tugenda okuddamu nga batugamba sajamwe Brian White Mr. Update ali mu intensive care waka nenga nti intensive care yewaka ebeti eyo era za nasooka jiwulira ku Brian White intensive care yewaka naye nga ebyo byonna kwagala kulumba America ng'olina kasaale tolumba nga America ng'olina kasaale kyagulanya America people power America nupu America boyina kasaale tolumba kyetugezako okubagamba nenga tebawulira kati mulemu M7 gwe ebbanga lino M7 lyabaddewo mwali mulabyeko nga alinnye emmotoka nga alinyina ku madaala gomanya okulinnyira emmotoka ku madaala nga eringa nju emmotoka ng'ogirinyira ku madaala mu M7 emmotoka agirinyira ku madaala kati emmotoka agirinyira ku madaala era yasembayo ng'asinzi tusaagudde kati lwakuba beegendereza nnyo motoka agirinyira ku madaala ani amunyirisire motoka ku madaala Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo twabagamba God sent kasita atandiko revolution bwati amala kugimaliriza era Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina essuubi tyogenda kutuggusa kino ekintu kye twatandika ekya people power revolution oba ekya NUP kirina okugguka because kiri blessed by the Almighty Allah kyetugezaako okubategeeza abali ku the updates online page nenga ni yali amanyi tibuli kyenkya Brian White n'alaajana kati waliwo omuganda Ferreira yali alumba America nga alina kasaali naye namulabye kati apostinga nsolo ali eyo mu nsolo bamuziza mu nsolo eyo mu game park ali mu game park bonna bagenda mpola beera mu game park muganda waffe tandiko postinga zikimpanze zigirafu ezi elefanti awo tetukuyinaako buzibu naye kosita oyingira mu ango y'ebyobufuzi awo Mr. Update wentabukira bamuwadde obwambasada ali eyo mu zigirafu zikimpanze mu njovu beera eyo muzira awo tetukuyinaako buzibu mu ngobeera eyo tetulina tabu naye kasita ate onoozivaamu nojja oyingira ate mu nsalo y'ebyobufuzi awo okka we wabeera tabu ebyobufuzi oba biyingire oba tobibeeramu bw'oba obibeeramu bibeeremu oba tobibeeramu bireke naye era bamugee nti munnange deeri kati ali mu game park eyo nalabye atunuulira enjovu bw'ati atambula omulundi gumu agenda atambula nenga nti awe mwagala Mr. Update awo mbasi kuyinaako obuzibu bwonna era abantu abo kati sikyabalinako obuzibu kasaweddira mu game park ze kasikuyinaako obuzibu beera eyo lambula zikimpanze kati gojja otubuulira nti emisu gyazadde gotubuulira kati enjovu nazo zazadde gotubuulira nti engamiya waliwo engamiya eyaweese
ebyo kati bye twagala obere ng'otuwa update z'engamiya, update z'enjovu, update z'engo, tikati waliwo engo bbiri zazadde, waliwo eno yalumye ginne waayo, zino ate zeekubye, ate kati zino gundi zikendedde zikimpanze, girafu kati ntono. Ebyo bye twagala ze update ezo kati ze twagala otuwe. Bino ebyobufuzi bireke muganda wange. Byobufuzi bireke na bakunkoledde bulungi nnyo. Mr. Update n'ensanyuka ne nga nti awo ezo ze update ze twagala. Otubuulire nti kati enjovu zizadde. Kati emisota gyeyongeddeko obenga otuwa update ezo. Era nasanyuse nnyo ng'ataddeyo ka posti nga yadde atunulidde oba mpologoma n'atambula omulundi gumu ng'agenda mu maaso nga nti ezo posti Mr. Update nange maasobola okukomentinga mbasi zinaako buzibu. Posti bwetyo nange maasobola okukomentinga mbasi ginaako buzibu. One bamuzizeeyo mu nsolo abeereyo mu nsolo. Awo Mr. Update mbasi kulinaako tabbu naye tabbu wejjira gwe lumba Kyagulanyi Ssentamu. Mr. Update awo entabukira awo okkawe wali obuzibu bwange. Tumulinda tubuulire emisugiri emeka katwetaaga statistics otuwe emisugiri emeka because Mr. Update engeri gye tugenda Honorable Kyagulanyi agenda okuwangula entebe y'eggwanga twagala okumanya zikimpanze ziri mmeka muleke Embuulo National Game Park. Twagala okumanya waliyo gundi girafu meka. Twagala okumanya waliyo empologoma meka. Tuwe update ezo tetukuyinaako buzibu naye kastojja n'oyagala oyingire mu layini y'ebyobufuzi. Awo Mr. Update wentabukira. Awo Mr. Update wentabukira. So abantu bonna Katonda agenza abasaasanya. Kati revolution yaffe etambula bulungi. Kino kitambula bulungi. Tusigadde kwambala bwamba zingule. Ago ge bayita amaanyi g'abantu. Kati zezo update era njagala nnyo okumanya muganda yaffe mumulaba kaye mugambe Mr. Update yagala kumanya chimpanze ziri mmeka because njagala okumanya ziriyo mmeka muleke Embuulo Meke Embuulo National Game Park tuziwandiike tumanye gundi girafu ziri mmeka obumyu buli bumeka ate obuyozi ate embogo byonna tubifuneko awo tetuyina tabbu yonna. Naye kasita oyingira mu nsalo y'ebyobufuzi ogamba toli politician naye nojja nokomenting nga byobufuzi ate awo Mr. Update wentabukira. Njagala alimbya obufuzi bibeeremu atalimbya bufuzi nga gozeeri mu game park tetukulinaako tabbu. Beera mu game park tetulina tabbu. Mr. Update awo sina tabbu yonna kati. Era abantu abamu kati Mr. Update ngenda mbasonyiwa. Ngenda abantu abamu mbasonyiwa. Ngenda mbasonyiwa abantu bange abamu kati nga muganda affe oyo ke yazze mu game park onesi kyamuyinako tabbu. Muganda affe sikuyinaako kati tabbu era tuli ba mukwano era nja kukubirangako tyowaye njagala gundi njagalayo girafu ento yammeka nga go ngamba nti girafu ento Mr. Update ya St. Weziti njagala yengo yammeka yakazaalibwa ento nga kyana kito kyami kya St. Weziti awo simulinaako tabbu yonna. Oyo Mr. Update wammwe naye kasito oyagala oyingire mu nsalo ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuli mu revolution yeno ey'okwambala engule awo mbeera muzibu nnyo. So yembeera egenda maaso abali ku the updates online page Mr. Update leero update gendeese yasanyu nnyo ndi musanyufu nnyo. Baganda baffe bwe batyo Katonda bw'agenza abasaasanya agenza abaako gy'abateeka then tusobole okubeera nga revolution eno n'okwambala engule ekintu kigenda mu maaso. Naye abantu badde batufuukidde kayinja mu ngatto muba mu kino n'aleeta kino ne mudda ku oyo n'abawugula ne kati omuntu waba yeddidde mu game park bannange tumuleke. Banange mbegayiridde abantu bange abawagizi bange abantu ba the updates online page omuntu waba asazeewo agende mu game park tetuba na tabbu yonna tetukubaako na tabbu yonna tandika tuwa update izokezo kati ze twagala. Honorable David Kalwanga subiri abusujju nsanyusa okulaba. Honorable David Kalwanga oyo manyi mwagala nnyo. Honorable David Kalwanga oyo nupu flaga beyala busujju nsanyusa okulaba webali kubaako Honorable David Kalwanga. Sanze wana abantu mbategeeza ti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kakonge ka kukubo akekoonako yagwa
teri muntu n'omu yali alwanye lutalo na Kyagulanyi Robert Ssentamu n'aluwangula. Buli lutalo lwonna Kyagulanyi Robert Ssentamu yaluwangula. Gw'obadde okimanyi ti olwaleero omusajja ayitibwa Kabirizi kati ne bino byabaddemu yabivuddemu kati yapadde. Naye katono na nawe atukolera ebintu. Kabirizi yatandika olutalo lw'ebiwandiiko. Naye kye yakoze Bosco yalese amusiikuulidde olutalo era baŋŋambye nti olutalo luli wakati wa Kabirizi ne Bosco lunene. Batabuse Bosco ne Kabirizi. Actually kankabaweeko katono. Batabuse. Kabirizi bwafuna mission yenu ey'okwagala okutaataaganya president waffe agisomera mu Bosco. Bosco agikkiriza. Bosco ne yeerabira nti ekintu kye batankudde ate kigenda kukima biwandiiko bye. Kigenda kukima biwandiiko bye. Kati Kabirizi atinkuulira Bosco olutalo. Tutandika ogamba Bosco tuwe ebiwandiiko byo kati ebyaona lebo Kyagulanyi byonna bivuddeyo birikkiriya. Kati Bosco twetaaga bibyo. Mumanyi Bosco obunkenke bwaliko. Jukira Bosco talina biwandiiko. Talina yadde bombuuza ba Ogibe agamba mugenzi Sebaana. Bombuuza omulala agamba Kafumbe Mukasa one mugenzi yafa. Boda munombuuza Obiwe agamba Kasirye Gwanga. Boda munombuuza Obiwe agamba omugenzi Nelson Mandela. Bwe baali bakyali balamu nga tagamba nti ba Obiwe. Ne bwe baamala okufa kati agenda agamba abo baali ba Obiwe nge Jeno Kasirye Gwanga was my Obi, the late Sebaana was my Obi, the late Nobo Mayombo was my Obi. Ayogera baafa bokka. Omusajja gwe bayita Kabirizi yatinkuulidde Bosco olutalo era bali mu bato. Katugamba Bosco twetaaga biwandiiko byo. Kale Bosco teweemenya senior 4 ne senior 6 tuzikusonyiye. Tuwe P7. Tuwe P7 awo Bosco omutume Masaka ku bigere. Twamusonyiye ebirala byonna senior 4 ne senior 6 nze Bosco mbimusonyiye. Kubanga by then oyinza osanga nga kirasi ezo tezaaliwo kuba byalinga sima bya junior. Naye kale tuwe P7 bwana Bosco. P7 yokka emu one man set tuginoonya tagiraba. Omusajja Kabirizi yasiikuulidde Bosco olutalo lwotalabanga era baŋŋambye bali mu bato gyotalabanga. Kabirizi badde bawina omuwa balance. Bosco yamugambye no balance. No balance. You know I'm still struggling with my papers. Now you want balance. I have no balance. I'm still gugambye Bosco olutalo Kabirizi yamusiikuulidde era bali mu bato togirabanga. Kati Kabirizi mutuugula nagamba ngenze misango gy'aba Winnie Dolo simanya Bosco ya pointing zo Winnie Dolo nga chief judge kati bye ngenzeemu tumubuuza kino kyawedde kitya. Kabirizi yasiikuulidde Bosco olutalo lwotalabanga. Bosco ne Kabirizi bwe basiŋŋanganako kati bayinza n'okwekwata malaga nga you are the one who caused these problems to me. Hey, you are the one who caused these problems to me. Bosco ne Kabirizi tebakyalabaganako. Yamusiikuulidde olutalo okusima ekinnya naye ate ekinnya ne weekanga bataddeyo ggwe. Kyovula Abaganda bagamba bwe bakugoba gyotega amaggwa bwe bakugoba gye bakuzza. Olwaleero Bosco ye yatandiikiriza ebintu bino. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu UNEB neevaayo negamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yali candidate mugezi nnyo era empapula ze teziriiko kubuusibwa. Kati tubanja mpapula za Bosco naye Bosco buli omubanja empapula ng'afuna ebinyinyi. Bosco ng'abanga eyeegaayo manyi omuntu ng'akulidde emyaka bw'aba ayogera nga nobaagize bwati abanga alina bwagaaya bwati. Bosco ebiwandiiko bimufuukidde ebiwandiiko. Sebo we want papers bwana Bosco gwe walutinkudde zaalike. Twetaaga mpapula. Kati Kabirizi bambika balance ako yali akabaze nti kajja muyamba teri balance. No balance bwana Kabirizi. Watinkulidde omusajja olutalo lw'ebiwandiiko olumanyi ekyo kye wasima kinene. Ekintu ekiyitibwa ebiwandiiko wano kasito kikwatako tabwebeze. Ku Bosco talina biwandiiko. Mazima ga Katonda singa Bosco yali alina ebiwandiiko singa babikubadda ku mmeeza. Talina yadde ekiwandiiko kugambye nze Bosco namusonyiye. A-level ne O-level sikyazeetaaga atuwe P7. Kale atubuulire what is SST? What is SST? Kyokka oba what is science? Ebyo bibiri bw'abinziramu Bosco nga manya nti P7 kale agiyise. Because what is SST? What is science? Oyo P7 waka. Kale what is SST Bosco? Wabewawo what is SST? Nkulaba oli mu fake account Bosco kiddemu wano. Oba what is science?
bwabiddamu ebyo bibiri nga manya nti kati P7 agiyise tujjagala tumutwala mpola tumuwe buwi bibuuzo kubanga ayinza obutatuwa mpapula ze katumuwe buwi bibuuzo bwe tumala Mr. Update ngenda ate setting ebya O level setting ne A level yatubuulira bubuulizi nti mumbuuze ku topic bweti kugambye Kabirizi wasimira omusajja entaana gy'otalabanga oli Kyagulanyi Robert Ssentamu twetaaga mpapula bwana Bosco twetaaga mpapula ate tuzeetaaga before nominations kati Kabirizi balance tekyali olwangambye SSTP3 waka fe tumuzizaawo bwana Bosco what is SST awo kanza Bosco we muziza onzo sime ekinnya naye kyekanga kiwunzise gwe Bosco watinkula olutalo lwotasobola kugulawo walwangambye nti what is photosynthesis ate ekyo kiba kinene nnyo naawe photosynthesis ekyo tasobola kiddamu ate Bosco ekyo tasobola kiddamu ate ekyo kinene nnyo ebyo binene ebyo byaba Mr. Update naawe ekyo kinene nnyo nze mutadde wali wokka so Kabirizi embeera bwetyo gye yasiikuulidde omusajja kati omusajja tumugamba tetugenda mu nominations nga tetunaba kulaba ku mpapula zo tetunaba kulaba ku mpapula zo twagala mpapula zo bwana Bosco gwe walutinkudde ng'oyita mu Kabirizi ye balance bamumumye ye n'abigumira Kabirizi naga kale bwe bityo biwedde era mbu beekolimira olwekolimira Kabirizi jukira project eno balamu yagimuleetera namutwale wa Bosco bamutwale wa Bosco ne bakanya tutinkule ebintu bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kigenda okuwunzika ng'ebintu bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna biri clean bwe biti nga biri clean nga ali even overqualified nkiddamu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ali even overqualified to be the next president of Uganda kwegamba ava ku level eyo n'ayitawo Electoral Commission yennyini negamba nti bannange ebintu bye mutinkudde temubimanyi ebintu bye mutinkudde bagamba Bosco timunnaye watulagidde tuwe Kabirizi empapula z'omusajja naye omusajja ekintu kyandijja ekintu kyandikyuka ne kitandinga baaka Kabirizi nga Bosco tamanyi kinaddirira aba ali awo nga kanso muwadanko nnyingi agambye nti anti osasula ebiri kitundu n'ofuna ebiwandiiko by'omuntu nti nsasudde neetaaga bya Bosco muganda wange Bosco ebiwandiiko tebimufuukidde ebiwandiiko anaatera tugamba ti ate babyokiseze ekicwampa anaatera tugamba guno omuliro gobayo kyekicwampa gwe n'abaana b'ekicwampa anaatera tugamba ate babyokiseze ekicwampa anaatera tugamba kati ate Bosco omusajja mugezigezi ayinza okugamba you know this man Connie burnt all my papers omanyi Bosco tabulwekisi kyozi ayinza okugamba nti bwe baali eyo eggulu nga banoonya Connie do you know that Connie burnt all my papers kugambye Bosco tabulwa excuse kale bwe banga Connie yabyokya ati tunaanoonya evvu kale Bosco what is soil erosion katumuzaawo Bosco what is soil erosion wenkuzizaawo what is soil erosion wemuzizaawo Bosco katumuzaawo kugambye yatinkula olutalo nga talumanyi n'olwekyo update mbale njagala giba wantya battle between Kabirizi and Bosco y'amaanyi nnyo olutalo lugenda lukula buli lukya buli lunaku olutalo lugenda lukula Kabirizi agamba balance wange kintu nakirwanye Bosco amugamba wantinkulidde olutalo lwotalabanga watinkulidde olutalo lwotalabanga n'olwekyo amaanyi g'abantu gonna tewali muntu ajja gayingiramu agateeke ku ttaka twabaga nti ono Kyagulanyi gwe mugezaako okuyingiramu Kyagulanyi ebintu bye byonna biri smart Kyagulanyi yeeteekateeka nga tannajja mu kintu kino yeeteekateeka walange nti Mr. Update kale Bosco tumusonyiwe atubulire what is germination what is germination Bosco what is germination ebyo nabyo tabimanyi tabera nko mu class tasomanga nako Bosco mazima this is reality tayingira nko mu class Bosco mu byafaayo bye byonna ayogera ku ssomero bayita Ntale school takulaga primary tajyogerako ne buli ombuuza agamba I was at Ntale school wagenda yate primary wagisomera wa Ntale school somero lya secondary ate primary wagisomera wa mwekyo mukyebuuzaamu
Essomero ayogera limu Ntale School bw'osoma akatabo ke bayita Sowing the Mustard Seed page eya 36 Bosco ayogera ku ssomero bayita Ntale School naye tayogera ku primary nze Mr. Update P1 paka P7 nazisomera Kaddugala Primary School okuva senior 1 paka senior 3 Kaddugala Primary School senior 3 paka senior 6 wano ku Pimbas Senior Secondary School Ekyebandu otambuzaawo na bigere ogenda okubuuza Mr. Update we yakolera A-level awo Kyebandu Bosco mubuuza tunnyonnyole essomero lye wakolera mu primary somero ki buli budde agamba Ntale School Ntale Senior Secondary School Ntale School Ntale School Ntale gyayogerako Ntale somero lya secondary kati gwe wagenda bugenze mu secondary tekwaliko ewatali primary naliyo ku Ntale School ne nambulayo ne mbabuuza bannaye Bosco yasomera ku wano ne bangana nti Mr. Update biwanvu nnyo tojja bisombola kyokala ba Bosco ekisooka akimanya ebiwandiiko bye si bitereevu ate agezaako okusima ebirala buli lw'omanyanga nti gwe toteredde togezanga kaatenga ku diginga deep kintu kyonna kati ye Bosco bwe buzibu bwe bwe buzibu bwe oh my sister Zaina Kyosima nsanyise okulaba webale kubaako nze njagala mumbuulire Bosco oba ayina essomero lyayogera eritali Ntale School bwe yagira bangambwe mabegaka wate yali yerabidde ng'agambye I was at Taiba Girls School Taiba omanyi wano Taiba waliwo essomero ly'abawala